Kyanyigiriza nnyo 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 nnyo. Ningamba lwaki bamaama ne taata baali balina ettima ku baganda bange bonna nze zekka. Nengamba taata ne maama lwaki bali balina ettima, wakiri bandindese n'okunzaala okubeera ng'omu nsi muno nga ntawaanya bwenti. Nagulako n'obutwa, obutwa buno bwennese ne mbutabula naye tebakimanyi n'ewaka, kati kyogera ku TV tebakimanyi, naye Mukama nsaba nsonyiwe, nakikola, nali njagala kukikola. Okusanga ng'omuntu ng'olina essowaani eyiyo bagisosola mu ki? Ekyo kye mbadde njagala kukuleka. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo, webale kubanga otwegaseko nate onaku olwaleero. Nate tuze okubanga tuwayamu onaku olwaleero twegatiddwako mwami ga Mukama Tadeo atindize okuviira ddala Fort Portal gy'avudde okujja tubeere nga tuwayamu naye. Alina obuzibu era yeetaaga buyambi. Yazaalibwa ng'alina akawuka ka mukenenya, ekyo akyogera lwatu. Ate era bw'azze akula n'azuula nti alina obuzibu bw'omutima obeera mulwadde wa mutima. So gwe tuli naye, gwe tugenda okubanga tuwayamu naye onaku olwaleero okwongera okumanya gye nvuddewe okutwaliza awamu, era embeera eno gye twogerako agiyitamu atya. Teweerabira nti yeetaaga buyambi okusobola okulaba nga naye abeerawo mu bulamu bw'ensi eno ng'alinga ggwe ali eyo kati alaba vidiyo eno. Kansooke musaba akubuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Mwami ga Mukama, njagala kusaba bannayuganda abo batulaba obambuulizeeko tulyoke tweyongereyo. Amannya bampita ga Mukama Tadeo, nviiridde Fort Portal mu ddwaliro e Buyinga. Mbalamusaako mwenna abali ku puroguraamu eno, abali mu kulaba puroguraamu eno saawa eno. Nsaba muwulirize biki bye tugenda okuwayamu, naye mbalamusizza n'essanyu eringi n'ekitiibwa ekingi okuva eri Katonda. Ebirala bijja. Mwami ga Mukama ogambye nti ovudde Fort Portal mu ddwaliro ki? Nvudde Fort Portal nfunira eddagala ku ddwaliro Buyinga, Rubaro Hospital. Buhinga. Okay, munnayuganda oyo atulaba yandiyagadde okusookera ddala okumanya mwami ga Mukama ono gwe tuli naye olunaku olwaleero y'ani. Njagala osooke onnyonnyole muganda waffe oyo atulaba, bannayuganda basooke bakumanye ani akuzaala, ensibuko yammwe okutwaliza wamu oba ensibuko oyo okutwaliza wamu gwani? Nze kennyini abanzaala taata baali bamuyita Byaruhanga Steven, maama Kabasinguzi Eflavia. Banzaalira Mulago wano, baali bakyabeera mu Kampala muno myaka giweze. Babeeranga Kamwokyawe gye twapulira ne tubeera. Kati essaawa zino ndi Fort Portal essubiko lya maama we libeera. Kati taata ye bamuzaala Kyenjojo ku ggombolola y'Ekyalusozi. Maama bamuzaala e Fort Portal ku ggombolola y'Ekiko. So oli bukojja okutwaliza wamu? Ndi bukojja. Okay. Oli bukojja eyo gy'okulidde gy'owangaalira. Njagala onnyonnyole munnayuganda oyo atulaba obulamu bwo okutwaliza wamu. Okusoma kwo kuli kutya? Wasoma tewasoma? Kiki? Kale sisobola kwerimba n'okwekweka. Nasomako naye obulwadde ne bundemesa, bwajja bubi nnyo ne bunzingazinga. Nasoma nakomera ku P3 class. Awo okusoma kwange kwe kwakomera. Bwe nalwala ne mpulira essanyu ne litandika okunzigwamu. Bwe ntuuka ku ssomero nga neeraba nti yenze akatini nnyo, olususu luvaako evvu, mu baana olaba nga bakusosola ne gy'obeera naye
kale netwaza naye gye bakuyisaamu olumu nnungi olumu si nnungi be basalawo bennyini bagamba nti bw'oba tolina maanyi lwaki totuula waka obeere ng'obeera waka nange ne ngondera ku ebyo bye bagamba olw'ensonga taata yali afudde yasembayo okufa. taata yafanga oli mu kibiina ki? taata yafa ng'oli mu kilaasi ki? taata yafanga sinaba kutandika nali ndi wa myaka 6. myaka 6 wali tonatandika ki kyotegeeza? nga tonatandika kusoma ku myaka 6? Sinatandika, nali ndi mulwadde nnyo. Mbeera nnyo, twali tukyali eno e Kampala obudde bwonna kulwala, mbeera mu ddwaliro biki obulamu kale ng'omanyi nti bwe bujaminga. Awo katusooke tugende ku kuzaalibwa kwo kwennyini, kubanga okutandika okutegeera kwo Munnayuganda asooka amanye otandika okutegeera ng'oli mulwadde. Anti Bannayuganda abo kye baagala okumanya obabuulire, kubanga wano mbadde ngenze kusoma naye nze mbadde mmanyi nti watandika oli mulamu bulungi then obulwadde ne bujjira mu mbeera ng'ogenda maaso. Naye tugambe nti okuzaalibwako ozaalibwa oli mulwadde, tutandikira awo. Ekituufu nazaalibwa ndi mulwadde, sisobola kwekweka, sisobola kutya, sisobola kugamba nti oba ndina ekintu ekinyigiriza mutima neekweka enva nti okugamba nti sinazaalibwa n'akawuka. Singa nandibadde nakanoonyeza nze zekka nakyo nandikyogedde nti nakenoonyeza. Kati akange nazaalibwa nako nentandika eddagala ndi wa myaka 7. Wazaalibwa n'akawuka ka mukenenya? Obutegeera nti no ndina akawuka mba ntegeera ndi ku myaka 7 taata amaze okuva mu nsi. Tugambe nti wano ng'okyali muto wali tolwalalwala? Nali ndwalalwala nnyo. Bazadde kukebera kale omanya oba oli mulwadde oba oli mulamu? Kale njagala kuzaayo emabega. Luli abazadde abaffe abatuzaala bali balina ekintu ekibali mu mutima ekyo batasuubira nti nokukkiriza nti obulwadde bwe buli oba tebukoze eki tebuliiwo. Abalala batwalanga nnyo mu kyaki mubasabira, naye luli eri tebategeera nti waliwo siriimu eri ey'amaanyi eyejja nefaanana nga kifaalo nekukuba newe ofaanana nga katuuni ofaanana nga sekeletoni oyita mukuba abalala badduka. Kati abamu bwe twatandika okutegeera nti obudde bwe buli bw'okukebeza n'otegeera kiki ky'oli n'otandika ekkerenda lyo naawe n'oliteekamu obuvumu n'omanya nti nno obulamu bwange bwonna bukoze ki buli ku kkerenda. Kati awo twakitegeera naye nze nga nze kennyini nagobamu ekigambo eky'okugamba ndina siriimu. Ennaku zino ndi HIV kubanga siriimu yali yaluli. Nze bw'oyogera bw'otyo Bannayuganda abamu tebakutegeera kuba abamu balowooza nti bye bimu byawukanirawa. Byawukanirawa? Njagala nkubuulire ssebo, kale nga nze naye saasoma naye omuzungu kyagamba research, okulusaakingamu okunoonyereza okwange kwe kwazuula nti eri yali siriimu yennyininyini ey'ekonko ey'obusirusiru ey'obutategeera. Lw'ensonga lwaki obudde obwo omuntu bwe yakwatibwa bano basula mu makyaki ne mu makanisa kubanga balowooza biki malogo. Kati bw'ogenda okumulaba n'ogamba oti kangende kukyalirako taddeyo kale kigeze nze nkanze kangende kukyalirako taddeyo ewuwe. Osobola n'okutambula n'ogenda n'omukisenge n'omunoonya naabula nga tokimanya aliwa ku bulangeti yeebase kubanga ne bulangeti eba emusingako ki obunene. Eyo ye siriimu eri embi enkambwe eyajjanga ng'ekukuba wazirako kisipi
kale sipi sigimanyi naye nawulira buwulizi. sipi wamuwulira ku buwulizi. Sigimanyi. Nze namulabako. Kati gwe wamulabako. Nze saamulabako naye sisobola nakukutegeeza nti nno sipi mukoze eki mmanyi. Obudde obwo bwe bwali bubi nnyo 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 nnyo. Bw'akwata olwaleero enkya bawulira afudde. Olw'obutategeera n'obwongo buli obubeeramu gamba nti oba Katonda mungi mu mutwe oba basuubira nnyo eddogo oba basuubiramu kale nge sitegeera nga nze. Kati ennaku zino kyenkubiriza nti nno singa wabaayo oli omuntu lukyali nga bali abakadde baffe abakyali mu nzikiriza ey'ekikafiruuna si kikafiire kikafiruuna abakyali mu mbeera eyo bye basinza okukola ki okweyongererayo okugamba nti siriimu mu ggwanga eyeeyongedde. Kati ekirala kyenjagala nkutegeezeeyo omukulu ssebo nti abamu ku bavubuka ffe naye n'abawala singa ofuna ebbeere nti no bakutegeere batya nti no olina HIV gwe yennyini nnyini ngayo oyagala nze saakyenoonyeza nange bakimpa bumpi nga lwaki sikwata nsigo eno nekola ki nempaayo omulala ate awo nekiviiramu ettima ne tuddayo mu mirembe egiri ayagala okusiiga abalala. Okwetegeeza nga gwe nga nze ngataddewo yesi nkalina lwaki sibeera nako mu bulamu bwange ndeme okukatuliza gwe naawe osobola ogwekuume oleme okunsemberera kukanzijjako kambeere nako nsigale mbeere nako buli kimu kyonna naawe beera n'obulamu bwo obulungi obweyagaza. Kati oyongere n'okumpa amagezi nsobola ntya nange okwerabirira nfaanane nga bali abalala. Mamutaddewo nkiwulira pozi kye tutaategedde mu ntandikwa. Mamutaddewo olina emyaka emeka? Oli ayinza okulaba n'alowooza nti either osuumuuse mu myaka naye ffe tetumanyi gw'olina okubanga otubuulira nze nnyinza okutuula naawe wano nadde ngenda kutandika kweta muzeeyi muzeeyi muzeeyi. Olina emyaka emeka? Ekituufu njagala nkubuulire HIV eno yankoza bubi yampisa bubi nalwala n'okusoomooza bwe bye nayitamu ebitali birungi n'obundabira wano osobola kulowooza ndina emyaka nga 7-8 olowooza ndina n'abazzukulu olowooza ndina naki naye bye ntalina. Saawa zino nazaalibwa omwaka gw'Olunkunnyo 1996 96 nali mu senior 3 nze 96 nze nali mu senior 3. nti nabeera nange nenzija mu nsi Katonda n'asaininga n'agamba ati netaddeyo mumanyi wakoze eki gyali naye alina okubeerawo. Obulwadde buno bukoseza butya okutwaliza awamu kubanga oli yandyagadde okumanya wazaalibwa n'akawuka ka mukenenya omanya akawuka ka mukenenya kano nti okalina ku myaka 7 bwotyo bwotugambye ebiseera ebyo walinaani wali ne maama taata otugambye taata yali afuddewo maama yali afudde dda maama ye yali yafadda yasooka ku taata sooka tuyise mu mbeera eyo kubanga nze njagala sitore eyo bulungi manye nti maama ye yasooka taata naddako bijja bitya sooka tubuulire famire eyo okutwalizawo. Famire yange maama ye yasooka okufa kati taata namugoberera naye awo nenkulira ewa anko wange abeera eyo Kyenjojo. Taata ne maama bafa kawuka ka mukenenya? Of course nsuubira ke kennyini kubanga oba baali tebalina kye bakoze eki nabo sisobola bateekako omusango nti oba tebaali tebalina kye bamanyi olw'obutategeera gwabwe nti no okumanya ti amalwaliro bwegali agasobola kukola ki okuweeweezaako nabo ne tubasooka ne batubeererako naffe ne tutuuka we tukola ki we tutuuka naye tekyasoboka. Saamanya nti kale sisobola kwogera bya lulimba nti oba byali byebiti
Okay. So gwe wali mwana muto tewasobola kubanga obitegeere. So akawuka kano omanya ku myaka 7 bw'omanya kyekiddako ekyaddako bantu naye ng'oba mwana muto nnyaawo myaka 7 mu myaka 7 oba mu P1 P2 P3 ndaba oba mwana muto nnyo bw'omanya kiki ekiddako awo ng'omaze okutegeera simanyi nawategeera otya boogambye maama yali yafa taata yali yafa otegeera otya nti olina akawuka okutegeera bwe nategeera naye sanga kukula kwennyini okutegeera ng'omwana ku myaka 9-10 bwe nali nabuuzaako abaali bandabirira nengamba nti lwaki nze bulijjo mumpa makerenda bulijjo buli lunaku olukya mumpa makerenda buli lunaku olukya mumpa makerenda gawonya kinze nga sirina ki bulwadde kati awo ne basooka ne bankwekamu ne bagamba nti olina omusujja bwe tujanjaba naye bwe twatuuka ennaku nange eddagala ne ndivaako bwe nalaba ntandise okutambula sikyaliwo oli ng'ototta omugambe nti no genda okimeyo akadomola k'amazzi nange nali ngendalayo kati ku myaka egyo nali ndeeta okutandika okuleeta ndwadde nnyo nali ndeeta ekikopo kimu naye ekikopo kimu ku myaka 7, 8 awo 9 ekikopo kimu kye nali nsitula naye nali nkiwulira kizitowa kati bwe nabeera awo eddagala ne ndivaako nalaba nti obulamu ndina nzanya nabano tweyagala tukola ki kyenakola nange eddagala nelikola ki nendivaako bwe nalivaako nendwala nnyo okujja okkizuula nti neddagala ndirese bale balindekedde nti no nange kasita nkuze nzijukira nsobola kwemirira zekka kati bwe nagendanga okumira buli lunaku nebuuza nti nga bonna tebakukoze eki tebamira lwaki nze nzikakola ki amira nange eddagala gye nakola nendikola nendivaako bwe nalivaako kale nalwala nempisibwa bubi nnyo myaka ng'emeka awo myaka nga 9 ngenda mu 10 nalwala nnyo ne bantwala ku ddwaliro babankansolinga nali virika omanyiyo virika bwe nali ngenda ne bajja kansala nankansolinga nanziza mu mbeera nambuulira kiki ekizibu we nakijja nentegeera kati awo kyanyigiriza nnyo ningamba lwaki bamaama ne taata baali balina ettima ku baganda bange bonna yenze zekka nengamba taata ne maama lwaki baali balina ettima wakiri bandindese n'okunzaala nkubeera ng'omunsi muno nga ntawaanya bwenti kati awo wennyini olina baganda babalala baganda bange mbalina naye si bataata ayinini si bamaama baganda bo mutaata si bamaama ne bataata wange bo balamu so ekitegeeza nti akawuka kayinza okuba nga kajjira wano mu kuzaala so n'owulira n'otandika okwevuma n'ogaa lwaki banzaala lwaki banzaala naye nagezaako nagulako n'obutwa obutwa buno bw'emmese nembutabula naye tebakimanyi n'ewaka kati kyogerera ku TV tebakimanyi naye mukama nsaba nsonyiwe nakikola nali njagala kukikola newawaako mukwano gwange yali anjagala nnyo bamuyita Julius Kyalimpa Julius ye mutabani wa neighbor yali ali mukwano gwange yali anjagala nnyo najja nankwata nambuuza ati bino biki byotabudde ogenda okunywa nemugamba mpulira mpulira nkooye nambuuza gwe okooye lwaki yegwe katonda okoowe katonda lwaki takukooye awo nanziza mu mbeera nangamba toddamu taddeewo okulowooza ebintu ebyo naye kyogedde nsaba katonda nsonyiwe n'abafamire saakibabuulira tewali buzibu kwogera kubanga
bw'okyogera naawe owulira ng'omutima gusse. bwe nakikolanga ekyo we Julius n'abunzijako n'agenda n'abisuula naye yasirika n'okuva luno ne wakati bakimanyi we namalanga kubivaako Julius n'atwala ewaabwe n'agamba jangu tweyagale tuzanye biki biki leka kwegamba nti okubeera n'ekyo si kugamba nti olina okubeera wekka kati wette wekole ki ove mu nsi. Awo nange we nafunira obuvumu mu mutima nengamba nti nsobola kukola ki okubaako ng'omuntu ow'omugaso. Olwo mu bbanga ki eryo lyokoleramu ekyo ekyokwagala okwewa obutwa? Okwewa obutwa myaka 13. Ng'okyali mwana muto? Myaka 13. Kati olina emyaka emeka? Esaazo olina emyaka nga 25. Kubanga ogambye bakuzaala 96. Which means kati 25 gye twogera. naye njagala kwejjako. Ng'oyagala kwejjawo. Nze obulamu bwali buganye. Ndaba kyenkola naye nsosoozebwa nkola ki. Kale ng'omanyi ng'omuntu asosoozebwa mu bintu ebitali bimu na bimu. So okuva awo ng'ogenze bakansolings n'ovaayo wano wayagala okwewa obutwa ng'ovudde mu kansolingi oba nga nayagala kwewa obutwa nga nvudde mu kansolingi. Ate nga bakansolinze ne bakubuulira ne bakukakkanya ensonga yabaako. Kiki ekyavaawo ate? Ki ekyabaawo? Ekyo sisobola kyogera kiri mu mutima gwange. Bw'obanga ddala wakkiriza ekyo kyennyini ky'oba olina okugjayo n'okkiririza ddala nti nakkiriza. So kiki ekyo? Ekintu ekyo kyakale nsobola kikweka. Kwe kwabaawo mu kusoma kwange ne twaza mu baana n'abaana banali mbeera nabo ewaka. Kale nti okusanga ng'omuntu ng'olina essowaani eyiyo bagisosola mu ki? Ekyo kye mbadde njagala kuleka. Tokaaba nkimanyi nti bibeerawo ebyo. Nkoze na bangi aboogera bwe batyo. Nina wano omuvubuka omulala gwe ntera okukolako program bamuyita Full Stop. Era naye oba wali omulabyeko ate ye yazaalibwa bw'atyo. Naye era naye yakyogera n'agamba okusosolebwa kye kimu ku bintu ebisinza omusuula ewala. So kati naawe bwabanga waliwo eyakola ekyo anti baffe balina kukkiriza, ffeffe nnyini tulina kukkiriza nti ono yazaalibwa naye muntu nga ffe. Era tulina okubeera naye, tulina okuassociatinga naye, okukola naye buli kimu kyonna naye okusobola okulaba ng'ayita mu bulamu buno nga yeeyagala nga tafiiringa nti asosolebwa. So okwagala okwewa obutwa okwejja mu bulamu bw'ensi eno kusosolebwa kuba nti bwe muba n'essowaani eyiyo bagiteeka wali nga bagyawudde nondyoza yokka n'ekikopo tebaagala kisemberera ku baana kubanga olina ki HIV tebakoma ku ekyo. Kyabeerawo obudde bwonna lwonna tokka ku ddwaliro yo kansala omubuuza nti kati njagala buuza kansala nti nze okubeera omulwadde wa HIV kingaana okukwatako ku muntu n'engalo zange oba kingaana kukwata essowaani kukwata ku muntu nga bw'ati oba kukwata anywere mu kikopo kyange oba aliire ku ssowaani yange naye nga babitereka wamu. Naye lwaki ebyange bye batereka ewaka? Kansala n'asooka n'ampa example n'agamba kati taddeyo njagala nfunibule caayi. Yagula caayi ennaku ezo n'ampeera ku kikopo kiki. Naye kansala tali ki mulwadde naye ayagala nnyo abaana abali ki abali mu bulwadde buno bwa HIV. Kansala n'agamba ati njagala tunywe wamu weeteke ebbanga oddemu ojje omwezi gwo bwe gunaggwa nga tukuwadde eddagala oddemu ojje wanaasanga ndi obuze bano bonna banaasi bonna njagala kuyiseemu
bakulaba obabuuze ku ekyo ekintu kyonna kyonna. Kansala n'agamba nti wajjanga mbuuza nti kansala nakusiza obulwadde oba. Kansala n'agamba nti ekyo tekiriiwo bwe kibanga bakiringa bwe kiti ewaka. Bo bakikola nga bo naye ffe abasawo tukinyooma tetwagala kibeewo kubanga basosola omuntu alina akawuka kale kisobola kukuleetera kikumalako emirembe kisobola kukuleetera okwekola ekintu kyonna okwekola ekintu kyonna in fact awo natandikira okwekyawa kale mbadde mbikwese naye nkijjeeyo kyali kindeeteddwa okwewa obutwa kyekyo kinnyinnyini. So okiyitamu otya okutuuka ku bbanga lino ng'okyaliwo kubanga emyaka gyotugambye gyali gikyali mito? Okiyitamu nakiyitamu kale nga mbeerawo ndi n'ono omulenzi Julius wagamba nti oba wabaayo ekikusumbuwa vaayo gye wange. Waliwo omusajja omulala baali bamuyita Chance yali ali neighbor waffe naye n'angamba ati Tadeo bw'owulira njala akuluma kati ekyampunyisa nnyo oyo Chance fooka gye yali aliisa nange gye yampanga nkolaki ndiisa. Olumu nemugamba ati waya omanye empaako ye baali bamuyita Ateenyi. Nemugamba Ateenyi nti naye kiki kyokoze kati ku ddwaliro banga eno wange waffe wembeera tebagala ebintu bino nkwatire wamu n'omuntu omulala. Ngamba ati Tadeo nze ndi musaayi busaayi ndi muntu kibiribiri kati okukyawa n'okwegaana naye Katonda okuntwaza bubi ng'omu maaso g'abantu si kirungi. Chance nanzizaamu amaanyi oyo Ateenyi yanzizaamu nnyo amaanyi nembeerawo kale bwe lwatuuka nalaba enanka kyenji nagamba nti lwaki nange nali mbedinze emiti gya mwanyi ogubedinga mu bupapula. Emwanyi oyo namutundanga bwe namutundanga wali okola mwanyi? Nali mbedinga mwanyi gwange njagala nange nkoleki ng'otunda ndokwaza mwanyi. Nali nkola mwanyi gwange awo olumu nekufuna ekirowoozo lwaki omwanyi simutunda nengenda noonye just funeyo obulamu obulala oba nsobola kukinjingako ku stress zino zendina. Mwanyi nemutunda nemala mutunda nentambula lwali ssaawa nga nakwatibwa obusungu lwaki ekyenkyankalamu obwongo awo nakwatibwa obusungu nengamba nti lwaki sigenda noonya abamaama bebabamuzaala naye ntwayingeko ndabe nsobola kubeerayo mbeere nabo ntuule bulungi. Olwo wano ng'obeera wa Kyenjojo byonna gye bibadde ewa taata? Ewa taata. Kojja yali afudde kizaala taata wange ati awo nenamala nentunda mwanyi yange yonna nenfunako ka transport. Nawulira nadduka buddusi ng'omuntu sisiibudde sikoze eki obusungu bwe nali ndina bwali bungi. Kale bagamba nti omuntu bw'obeera n'obusungu buyinza okukozesa n'ekintu otakoze eki otategedde. Bwali budde bwa kiro ssaawa nga 7 kubanga twali twebase ssaawa nga 3-4 ssaawa 7 gwa kiro nenzuukuka nengamba ekiba kibe kange nekyenjinga obulamu obulala ndabe nti nno ne wamaama nabo bakola ki basooke bandabirire kubanga ndabe oba eri waliyo life ennungi okusingako eno. Nentambula ssaawa 7 gwa kiro. Ssaawa 7 ogw'ekiro ng'otambula ng'ogenda kutambula kuva wa paka wa? Nali nva Kyenjojo okutuuka wano ekitundu bakiyita Lugonde wali waliwo stage Lugonde ogenda okufunira emmotoka natambula zekka kiro kale distance nekyaye sewo nsikyalina kyentya
natambula olugendo lwali luwanvu nnyo nnyo eno ne kale wano sisobola kuwaaweko ekisambu kati kokusuubira ngaokuva wano osobola kukulatira kutuuka Entebbe nga ntambula ndina n'ensawo yange ntini nnyo nga ntambula ngenda nvudde ewaka nsazeewo bwe nagenda natuuka awo nafuna kapiki saawa bwe natambula nempulira nenkoowa saamanya nga zaali saawa mmeka saategeera nenkwata ku bbali w'ekkubo nenteekawo ensawo yange nentuula neneebaka bwe naneebaka oli musaawa nga mmeka ezo saalitegeera nze nava waka saawa 7 bwali bukyali kiro bwali bukyali kiro n'oteekaawo ensawo yo nimbyama ku mabbali g'ekkubo nenamala neneebaka nensituka nenvaawo nentambula osituka bukedde nasitukako nga bugenda kukeeramu kale ng'olaba emamba ekoze eki ensazi nentambula nafuna kapiki awo kapiki nekandeeta nekantuusa ku siteegi naye wapiki neyewuunya yali ali nkale agamba nti yali ampita mu kika kyaffe owapiki oyo agamba nti ffe tuli bajjajjabe kati nze muyitanga muzzukulu ku Luganda ku kika kyaffe eri nangamba tikitaddeyo nga lwaki ogenda olaga waliwo ekintu ekikutabudde nti ntuuse ku mmotoka ekirala nja kukubuulira wenatuuka ku mmoloka nemubuulira ensonga nagamba ati tusooke genda ogezeeko bwoba omanyiwo ba anko babeera genda ogezeeko nange nezija eno ningezaako kale bagamba nti ova mu muliro nodda mu muliro nakyo kiba kizibu bwe kyali wava mu muliro nodda mu muliro wava mu muliro nodda mu muliro kyali kitya ate kyali kitya bwe natuukira eno ne bandabirirako ebbanga ekyemu nendabirirako kabanga katinimu netandika kugamba nti ffe tujja kukuzaayo tuwulira tukooye biki kale neneerwanirira baani boli nabo bamaama bakojja baani bamaama ne 40 nenwanirira nembaako nenfuna n'eddwaliro nengenda nezijjukira waliwo eddwaliro nali nfuniramu ddagala Buyinga nengenda Buyinga ne bampa netandika okufuna eddagala bwe baamala ne bampa buno bwe bayita peer leader abavubuka kuzaamu abonna amaanyi bwe namala nekivaamu awo kubanga balonda abalala nange ne bakola ki netudda ebbali nensigala awo kale embeera bweti nenzungazunga bwe nafuna awo nenziruka ewaka awo nenzirukako nali ndina mu nsawo sente zange nengenda nefuna akayumba kali kattaka omusajja oyo bamuyita Lawrence E40 akayumba kali kattaka bakapangisa 3,000 mu mwezi nenkwata siringi zange 9 kali mu kyalo 9 nali ndina essuuka ey'okwebika nakabulangeti nkalina nengenda mu kayumba netandika okulya obulamu bwange nembeera nenyiga nemala nekola ki embeera nenyiga obulamu bwange osasudde emyezi 3 nsasudde emyezi 3 13 walinamu endala ezisobola okubeezaawo okufuna ekyokulya n'ekyokunywa nali ndinawo omukyalako kale ekika kya maama nabo bali ku kika kyabwe kale Oluganda lwe lumu waliwo omukyala oyo yali eyangamba ati taddeewo bw'owulira njala akuluma jangu olye bw'owulira oyagala naaba jangu onaabe bw'owulira oyagala obudde obwo n'amata nalisa
sigalaba ngeegomba gatuukako amata ngeegomba gatuukako naye sigalaba caayi mukalo nga nnywa biki nembeera awo netutuuka nemala nenvaayo ku poloti nenzira ewaffe awo wennyini we nali nvudde nembeeraawo nakati ne bagamba nti waliwo omuntu oyo yali azimbye bagamba nti ali ku ttaka lya maama omukadde nangamba nti olwanira ettaka lya maama wo jangu obeere wano kati nze ndaba okulwanirira ettaka bisobola okunzisa n'okumalamu obulamu bwange bwonna kubanga oyo bintu byakakalukana ate bibakuteekamu kubanga oyo omusajja gwe nasangawo yazaalirako yazimbako ne maama akyaliwo basimanyi kati nze nsobola ntya kubiyingiriramu nange nengamba ti lwaki sibeerawo wano nga neebaka ne bampa omufaalisa ogwali gwa jjajjaffe yatulekera kizaala maama nembeerawo olwo ogenze ku ttaka lya maama oba oli wali mu kayumbako ndi wa ttaka lya maama olwo eri ovuddeyo nvuddeyo embeera okulaki ezampangisa zinkweddeko eri emyezi 3 bwejjaggwako tewaddayo naddayo bwe naddayo nengembeera awo kale embeera nobunjumanyi nebatandika ono nakugoba sinze yakujja ewammwe sinze yakuzaala abalina obuvunaanibwa okubeerawo naawe be bali biki ngeebyo kale ndaba tebimpisa bulungi byebyakuza eri ewa maamawo ku ttaka lya maamawo eryo lye balyomberamu oyo nyininyini lulwo natandika kugamba nkooye naye genda abalina obuvunaanibwa okukulabirira bwe bali ng'ebyo babigambira wano ku ttaka lya maamawo lya maama wange ate wano mubayita batya abaana abazaalibwa ewa maama babayita batya mubatoolo tweyita omwibo awo ebyatandikira kale nendaba okusoomozebwa kati eri ku baganda bange nabo bobatuukirira omuntu aba atayagala kukola ki mumanya kwesembeza kukola ki n'omukadde kano n'embeera yentuuseeko neneeraba nti siinawo obuddukiriro obwensobola okweyambisa kwe kubeera n'emikwano gyange negindaga ebintu ebitali bimu na bimu ebitambula mu Uganda baki abayambiddwa baki abafunyemu mu kuyambibwa nange kale sebaawo we natandikira okugamba nti lwaki tonfunira ennamba z'essimu ezo ndabe nange oba ngezeeko bwe biba bya lulimba bya kiwaaniwaani nga bino bye tuwulira nguleeta ssente tukuwe kino nja kutwayinga ndakyo ndabe kubanga nali mbadde mpulidde nkooye ku nsonga y'omutima gwe nakwatibwa guno oguzze nga tetunabagenda ku nsonga eyo yennyini gy'oliko njagala tusooke tumanye kubanga wano wangaala n'akawuka ka mukenenya then ojja ddi okutegeera nti ofunye obulwadde bw'omutima awo nawo munauganda asobole okuba nga amanyaawo lockdown nga tenaba kubaawo corona 2019 gwali guli 2018 bwe nabanga ku kitanda obuhinga ne banteekamu x-ray ne bagezaako okutegeera obulamu kubanga nali omukka gubula ne gulabika gubula okutambula okuva wano okutuuka wali nga kati wali kintwalira ebbanga lya ddakiika nga 23 natandika nga mpulira ekifuba nga kinsiiwa okuttama wansi okugjayo ekintu nga ndaba nti amaanyi ag'okukijjawo sigayina
nga nkyaliwo kati banaba kutegeera nti ndi bulamu bwenti bulamu buno ne buti. Natandikwa n'okulumwa mu kifuba ne kinzitowa, akantu ne bunsiiwa, omugongo ne gutandika okunduma, kale nti mbeera omubiri gwonna gufaanana ng'ogulina ki ebiwaso ebino ebinaaka bw'oba ossa ebitondotondo okusanga ng'ofumitwa. Bw'ossa bw'oti ng'owulira mulimu ebikufumita. Kati embeera ye omukono nga guno gusitula guteeka wano kimba kikalubiza okusitula okugulu oba neebase mu kitanda ogenda okukyusa kukola bwenti obyamisa esayidi kintwalira bbanga lingi okulaba nga nkola ki nga nkyuka. Awo bwe nabanga nti ne bantwala ku ddwaliro. Bwe bantwala ku ddwaliro wali waliyo dokita mukwano gwange bamuyita Ategeka Gilbert. Ategeka Gilbert oyo ye yandwanirira n'alaba nti nalabe kiki ekintawaanya mu bulamu bwange. Bwe baazuula ne basanga ndinaki obulwadde bw'omutima. Obulwadde bw'omutima bwe bansanga nabwo basanga walimu amazzi n'ate n'okuzimba gukoze eki nga guzimbye. Ne bangaana nti n'okuddamu okukola ekintu kyonna kubanga nali neerabirira nga ngenda mu muntu nampanga ku ssaawa wano nefunamu kyakulya za caayi kasukaali mata biki ng'ebyo okulaba nti nno nange neerabirira. Awo ne dokita n'angamba ati ebyo bisooka obireke katulwane n'omutima bwe binaabawera kutereera tujja kulaba. Kati omutima ne gweyongera ne gweyongera ne gweyongera n'akadde kano okutuuka ennaku zino z'endumu zino 28 ndaba nti embeera tedda mabega efaanana. So abasawo bagamba ki ku nsonga y'omutima? Abasawo bagamba mbeere ku ddagala tibayagala nnyo gutawaanya kugenda goba gutwala wabweru oba gutwala wano mu Mirago ogujjanjaba omanya kujjamu biki. Ensonga gye bagamba nti amaanyi gange gaali matono tegasobola kwerwanirira singa bamala gukwatako nsobola kuvaamu bulamu bw'ensi. Kati ng'oba bo bakyanjagala nendaba nti nembulira dokita olumu nti lwaki dokita okikoze bwoti nti yenzu omuntu atalina ttaka nange njagala mbe bulungi yenzu omuntu gwe bagoba buli lunaku kubanga ndi HIV yenzu omuntu gwe bataagala nnyo ewaffe kubanga ndi bwenti ne bwenti. Lwaki tengenda ne bandongoosa nange nziremu mu bulamu obweyagaza ntandika okwekolera emirimu gyange ndaabaawo ntya kubanga eno 40 noonyeza obuyambi sibulaba. Awo natandikira lockdown awo nejja korona bwe yajja awo 2018 awo 2019 korona najja na kale nekibaawo naye tekyali kingi nnyo twali tubuuliza wabweru bangu China biki olwamala naffe mu Uganda 2020 omukwezi zalina ku 18 ne bateekako lockdown kikyekyo kafyu netandika okubaawo. Awo nange nalaba bulamu bwankoweesa nnyo. Naye nabeerako kugamba nti nno ndina essimu naye nayo njagala gitunda kubanga nali ngiweereddwa mukwano gwange bale bamuyita ali eno ewaffe Fort Portal bamuyita Adolf yeyampa essimu naye ne mu lockdown nali njagala gitunda ekintu ne kigamba essimu osobola kubeerako n'obulamu oli naakukubira n'omugamba oti njala endu bubi nakuwaayo kyakuwadde
kale nabanga bwetyo nineeyisa mu mbeera nga si nnungi mpulira eno nga babawa buwunga bijanjaalo eyo tebyatuuka Eh? eyo tebyatuukayo eno tebyatuuka kubanga ebyo bye byatuuka bali babiwa nga bano abali mu tawuni mu bubuga abatalina kye bakola kati ffe ab'ebyalo batwerabira ne balema okumanya nti no waliyo abantu abasoomoozebwa tebalina byalo nga tebalina ttaka tebalina wakulimira. Okay. So ye life eyo bw'omanya omutima bagamba obeere ku ddagala tewali kyakukola olw'okuba obulamu bwo si bw'amaanyi tebulina maanyi nnyo tebulimu amaanyi nnyo naye eddagala sebo lyendaba eddagala lino lyenagendako ery'omutima kati waliwo lino erinyambako okugamba nti kubuumuza obulumi naye ery'omutima lyennyininyini lya bbeeyi siririiko sirisobola nga nze taddeewo kubanga kwerwanirira sisobola kubanga bagamba nti bw'osaba Katonda nnyamba naawe nakyokoze eki kiweeteereddeko kati nze nomwe nsaba Katonda nnyamba sobola genda ewuwo nti mpa ekidomola ky'amazzi nkusombereyo nkukimireyo ntwale ennusu 10 oba 5 kati lino lyendiko lino lya bulumi lirage obulungi balisikaawo lino lyendiko lya bulumi akakerenda kamu eri 40 bakatunda nusu 15 bakatunda 15 akakerenda kamu kano kyusa saidi kano bakatunda 15 ate kali akalala ak'omutima bakatunda 2,000 so kati gwe wagula kano ak'obulumi kano kakendeeza bulumi kalinga painkiller naye kano si yenze yakagula okwekabirira nali mpitamu noonya transport ey'okujja eno nembulirako ku mukwano gwange baliwo dokita nemugamba nti naye dokita obulumi mpulira bweyongera sirina kyengendaku mu maaso dokita n'agamba kangende kugulira obukerendo obwo nemutwalira akaseketisi nemugamba nti dokita kankuleetera olabe naye ebbeeyi yaabwo erinnye kati zeenoonya njagala ngende eri Kampala nange wakiri nsobola okufuna ekinene si kubeera ku ddagala kuno ndabaawo otya ndasulawa nange ndabe nti n'obulamu obwange nga bulungi tebulina kusoomoozebwa tebulina mbeera elumirirwa dokita n'agamba nedda si kirungi okubeera nti no oleka ddagala wakiri kankusapootinga yaako nangulira obukerenda 10 buno ku nnusu 15 ate kali maze ebbanga kati obulumi mpulira mu mutima bungi nakamala wiikisi 2 nga sibuteeka mu mubiri gwange kati wano wemira mira ne kano mira ne bino ebyange ebya bulijjo bino sobola kubakweka bino ebyange bino eno eddagala erya HIV zino ARVs mira kano mira ne luno kano kamponyako obulumi kano kaweeweza ki kawuka okundwanisa okumalamu amaanyi okubeera nga ndi mu mbeera si nnungi naye njagala olimira buliddi biwa lino ery'omutima olimira bulijjo buli lunaku kamu nakale ak'ebbiri kamu olina kumira kano kamu n'ak'ebbiri kamu nakano ate kano omira buliddi bulijjo sobola kukweka kenzize wano naye sebo njagala kubuulira kukwata eddagala lino basobole okugalabako olaba ngaago okukwata ekkerenda limu kuliteeka munda osobola okugalaba wano omuntu n'asobola okubanga agalaba zino ARVs ezo ARVs lino olimira buliddi
buli lunaku kiro ngenda kwebaka. Buli lunaku olina omirayo limu. Okay. Bw'oba omulwadde w'akawuka omira lya mulundi gumu lyokka. Kale baabikyusa. Okay. Luli we natandikira ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo. Kati we baleeta obuzibu bwe bwajjaawo ne bateekamu ebyo okutugenderezaako expense kya kukola ki kya kubeera nti no oba ku makya osobola kwerabira oba olweggulo osobola kwerabira. Awo be baatuyambiramu kati mmera lumu ate na wano ne kale akamu. ARVs zino bazibaweera bwereere oba nazo mugula? ARVs mu ddwaliro bazituweera bwereere. Tuteekamu 10. So omize ARVs kuva bbanga ki kati we twogerera? Kuva ku myaka 7. Kuva ku myaka 7 omira eddagala eryo. Kiraba. Munnayuganda yandiyagadde okumanya mwami Gamukama nti kati buyambi ki bwe walibadde weetaaga oyo atulaba ssaawa eno kiki kye yandibadde akudduukiriramu kyenjagala kati tugendeko? Ompulidde? Baanukule. Obuyambi bwe mba njagala? Ki kye wandiyagadde okudduukiriramu, buyambi ki bwe wandibadde weetaaga? Bagamba nti omuntu bw'aba akuwadde ejjambiya si mubuuza nti ndikozesa eki. Naye ndi mu maaso gammwe bannayuganda, bannakibiina, Bassebakabaka. Ekituufu njagala nnyo omusajja Ssaabasajja Muwenda Mutebi. Naye nansonyiwa ndi mutoolo naye nze muwagala nnyo kubanga alwanirira nnyo eddembe ly'abantu abalina akawuka ka HIV Kamukemenyi. Naye Ssaabasajja yegwe kansookereko ku ggwe ayi Ssaabasajja. Seekwese seekoze eki naye nsaba engeri gy'oyambamu abantu abalina HIV, nsaba nange okunzirukirira okunyamba nange nfaanane abantu abalala baganda bange ne mikwano gyange nga bwe bafaanana. Abannayuganda abali eyo mwenna seesobola mu ngeri gy'ondaba eno, sobola kukwata nkumbi nti kandime nsasulwe. Sisobola kusitula kidomola ky'amazzi ennaku zino. Sisobola kukwata kijambiya nsawe ekintu ky'omuntu oba nsukulwa ettooke okukola ki. Sisobola kubanga ndi wano nga nze taddeewo nga bw'ondaba. Naye emirimu gy'okwekolera okulaba nti nno kanfune nange ekyange ekitini kyesobola kweyambirako siina sapoota. Naye sisobola kubeera nti nno buli kadde eddagala nga liggwawo nga nzija mu maaso gammwe bulijjo ku TV biki nga nsaba buyambi bwa ggula ddagala lya mutima. Naye nsaba nnyo wakiri nange nfune ekyokwekolera kyenkola ekisobola kunnyingiziza ssente ndabirire obulamu bwange, ndabirire nange future yange okutuuka obudde obw'omu maaso. Naye kyensaba nnyo baminisita ab'e muno mu Kampala bangi, abamu sibamanyi, abamu bamanyi, nga omukyala Judith Nabakooba. Omukyala Judith Nabakooba oyambye bangi. Omukyala nga Maama Fiina gwe sisobola kwekweka takusabye buyambi kubanga bangi bw'oyamba. Ebibiina ebifaayo ku mifaliso ebya Trust Form, Uganda Baati,
erangi eza plasco abantu bonna abanyabibiina abali mu Kampala muno kyekintu ekinziza ewaffe 40 nzija eno wakiri nkaabirira obulamu bwange nange nfune kyensobola okwebererawo. Oba olina ettaka lyoyagala kumpa nsaba mwami Pulezidenti Museveni okulembedde bangi mu Uganda naye omuntu we wansi tuli wano tukaaba nange nkaaba njagala nange funa ttaka mwami Pulezidenti naye sisobola kwefunira ttaka. Sisobola mukulu munange mukozi wa program lockdown bwe yali nga tennaba kujja nali ntereseeko nkozeeko obusente bwange emitwalo nga 30 nali njagala kujja wano kufuna Just TV nsabe mwami Pulezidenti n'abantu bonna abazira kisa okunyongererako wakiri bula ettaka. Manye nti n'obwenva mu nsi banziise ku lyange ne bwemba Mukama Katonda ampadde abaana naye nsuubira abaana mbafuna naye ndibalekawa nga siina kinkoze kindinawo oba nze okufa okugenda okundwanirira ennaku zino bantu bangi balwanira milambo omulamu tebakola ki onansonyiwa ssebo okugamba nti Mukama Katonda ansonyiwa. Ab'ebika ab'enganda ab'ewaffe omulambo guwooma nnyo naye ensonga omulamu siwooma ne bw'otuuka wano kumpaayo zino tesobola kukola ki kwanguyira naye n'obwoba ovudde mu nsi bagamba ffe muleete eno tumuziike waffe ono waffe nze ntaddeko manya kilo za muceeri ente ngitaddeko biki mbitaddeko okunfaako nga ndi mulamu biba bigaana naye mukulu Pulezidenti seewaanye kubanga ndi muvubuka muto seewaanye nga ndi muvubuka muto naye bwenfuna entandikwa ntegeera kiki kyenjagala mu bulamu bwange bwenfuna nti ekyokwebereramu nange ekimpeesa amaanyi gamba nti abatoolo tugira olufumu ekintu kye tugamba omugalajaayo tabulwa nsambu nolumanya omukulu omugalajaayo tabulwa nsambu nange kyeki mu Luganda nti obuteesobola si buki obulema si buteesobola yes obulema si buteesobola naye mu Pulezidenti n'abakulu abalala ba ministers Betty Amonge abo bakulu ba Diana b'amalwaliro ba Health Ministry ebitongole bya National Drug Authority bingi nnyo sisobola kumalayo naye Ssaabasajja Kabaka bwe sikukwese nkuddamu ogwokubiri onyamba oyambe onyambe ne bwe mba siri Muganda naye nsaba buyambi bwo ayi Ssaabasajja taata olwanirira abantu abatalina kye bali Maama Fiina oyamba abatalina kye bali Pastor Wilson Bugembe Pastor Bujingo bantu bangi bemuyamba nange ndi wano njagala kubaako naye kyendwanirira nziikibwa ntya saagala byakwekuba enkondi za mu mutwe engolo nga bandwanirira maze okufa mu nsi nange nfune wengalamirira ku byange naye kuva ku maanyi gammwe abali eyo. Kaakati oyo ayagala okuba nga akudduukirira ayinza kuyita ku ssimu ki akawunta ki ekirala njagala kwebaza nnyo omusajja bamuyita yali alibeera mu Fort Portal bwe namutuukirira yali Muganda Musoga weeno baali bamuyita Kibirango Joseph yali akola ku microfinance waffe mu banka 40
natuukayo mu ofiisi ye naye bwe natuukayo Kibirango n'asanyuka nnyo n'agamba ati nange mbadde njagala nnyo abaana abalina HIV. Kibirango n'ampa kyampa, Kibirango n'afaako, Kibirango n'akola ki naye Kibirango bwe baamala ne bamukyusa ne bamuzza eno ali eno kati. Olumu yankubira essimu n'agamba taddeewo siriiyo eyo. N'agamba ati njagala nkusindikire ssente ogende oggulewo akawunti mu banka oba simanyi. Centenary Bank. Ku Centenary Bank. Nazigulirako akawunti omusajja oyo n'angamba ati nkuteereddeko ssente yenti ni bw'oba oli bubi nga zisobola kukutaasa. Yanteekerako $20,000 naye bwe njogerera ssaawa zino $20,000 gyaggwako dda ku nsonga y'obulwadde okubanga obudde buyiseewo bungi. N'angamba ati bw'oba osobola kufunayo abantu abakwagala abalina okulumirirwa ekisa obulamu bwo osobola bawa akawunti namba yo bagirabe omuzirasa asobola kukuteeka akawunti namba yange ina akawunti namba yange neyaggulawo n'ateerako $20,000 bwe naba bubi nnyo nezikozesa zonna kati zigweredde mu makerenda kunywa kulya sobola kwewaana nti omuntu asobola kubaawo nga takoze ekitalidde tanywedde. Yensonga lwaki ntuuse wano nenkugamba njagala kusooka kufuna kyokulya kubanga gye nvuddeyo siridde sinywedde. Ekirala akawunti eno njagala ngisomera abantu akawunti namba yange eno eya banka Centenary Bank ngisome mugitegeere. Eri mu mannya ga Mukama Taddeyo kati eri mu Centenary Bank eri 32 028 28 89 46 yesembyayo 7. Giddemu. Akawunti namba yange banteekerako ssente ey'obuyambi. Eri mannya ki? Tusooka kumanya. Centenary. Amanya ga akawunti. Agange. Eri mu mannya ga Mukama Taddeyo. Eri mu mannya ga Mukama Taddeyo eri 32 0 28 98 89 46 yesembyayo 7. Njiddamu 32 028 89 46 7. Sente zonna zoba nazo osobola okuziteekako ye zisobola okumuyamba. Owulidde agambye nti amakerenda gali gaamirako ag'omutima, agamu ga 2,000 agamu ga nusu 1,500. Ekitegeeza nti sente z'oteekako zonna zisobola okumudduukirira. Eyo akawunti namba. Ate essimu kwe basobola kuba abantu baffe basinga bino ebyogenda mu banka bibazibuwalira, naye ekisinga okubanguyira nsonga ya kuteeka ku mobile money. Oli n'ateeka ku mobile money bw'abaayo n'akasente ke ku simu n'akuweereza. Twagala ennamba eyo
njagala kunoonyeza Airtel. Tewali tabu abantu bawe zonna. Sobola sigimanyi mu mutwe. Togimanyi ku mutwe. Ndina MTN mu mutwe. Sokoba MTN yo eri registered. Eri registered na Airtel eri Kati registered. sokoba we MTN. Then tunoonye ya Airtel. Abooluganda nze sisobola kubayita nti mikwano gyange kubanga muli booluganda. Abooluganda abali ku TV eno nsaba muwulirize ennamba yange ey'essimu. Oba oyagala kunkubira, okunsabira, okungumya, omanyi buli kimu kyonna tekibeera mu ssente. Ekisinga kibasaala ne Mukama Katonda okukulwanirira. Ennamba yange ey'essimu oyagala kuntuukirira oba kunnyamba okuva ku kino kyendi nange nfune ekyobulamu obulungi obweyagaza. Ennamba eri 07 87 54 78 92. Gibaddiremu. Eri 07 8 5 07 8 754 92. Kakati bawe ya Airtel. Airtel eri 0 70 59 0 5 wasembyayo emu. Addemu. Njiddamu 0 70 59 0 5 yesembyayo emu. Okay. So ze simu babasobola okukwatira. Awo oyo yenna alina kyalina. Oyo yenna kyalina kyonna. Okay. Kale balekereyo akagambo tubasibula abantu abo. Kyenjagala balekera. Bw'oba owulira nti tosobola kuntuukirira oba okukola ki, ojja kutuukirira omusajja mukulu ono owendi naye lukoze naye puroguramu ono asobola kundwanirira n'omutuusako ku ekyo kyonna ky'olina. Oba oyagala kunoonya kundaba oyitiramu omusajja ono. Naye kyembalekera abo kino kigenda mu bavubuka n'abakadde naffe abeeyagaliza ebitaliimu. Si muzeeyi kuyambala kapeipo nga kweyisa mulungi mu maaso g'abantu n'oyagala buli muntu nga yeeyagala. Maama abawala tulekeraawo n'abalenzi okweyita ba moderation. Ffe kati tulwanise obulamu buno obwa HIV akawuka kano akajja tusobole kukamala amaani. Si ffe mu Uganda gamba nti mu ggwanga lyonna abasooka kukwata ekikopo. Naffe tuswaleko tubeere bantu abakola ki abasobola kuwangula mu budde buno. Tubeere bakakkamu. Bw'oba tonnaba kwetegeera nti obulamu bwo tuka ku ddwaliro lyonna, tuka ku kiriniki oba yetunda strip za HIV biki byonna bakukebeere. Manya nti kikulu nnyo okumanya obulamu bwo naye kibi nnyo okufeera mu butamanya nga bali abakadde ab'edda abaafiiranga mu butamanya. Baafanga nga bafaanana sekeletoni, baafanga nga bafaanana biki. Olumu babisinkana nti bagamba omuntu omu nabisinkana n'osobola n'omwekweka. Kati saawa zino ennaku zino okwatibwa akawuka ka HIV n'otandika bulungi eddagala lyo. Nange nalimira naye bwebisomoozewo binayitamu. Omuntu gwolaba wano osobola gaba dina kiro nnyingi nedda kiro ntini kubanga kyekirabirira. Ekirabiriro kyenfuna si kirungi, si kiteefu. Endabirira si nnungi. Endabirira si nnungi naye njagala nange ndabirira ennungi. Nange ndabike ng'abavubuka abalala abalina amaanyi nga bano babbawusa manya. Kwefuula kyotali tomanya nti Mukama yawe yennyini eddaala yasobola kukola ki okuteekamu. Nga ba Bobi Wine manya ba Jose Chameleone, Misaki Semakula, Geoffrey Rutaya, Ronald Mayinja, mwenna gye muli mbeerabidde nnyo. Judith Babirye, Aziza Ziyuni, David Lutalo, mwenna njagala nange nfaanane mmwe mu mulembe guno. Kufaanana mmwe kwe kunkwatirira nange
nve ku kino kyendi yekitansobola kunyimusa. Mbasiibula, Mukama yakuuma, siina busobozi, alinde atakuumira mbeera. Nsigadde ga Mukama Taddeewo omutatya, neerangirira bw'oba ompulira onkooye nkoowa, bw'oba ompulira ongaanya ongaanya, nze kyendina saagala kissa munnange, naawe ky'olina si kirungi okukimpa. Mbeera n'ekikyo nange mbeere n'ekyange. Lwanisa akawuka ka HIV si kulwanisa ng'okasaasaanya ng'ebijanjaalo, lumonde, muwogo, kasooli. Ng'okandimye kasooli eyo ejja vaamu kiro nga ensawo zange nga 100. Ensawo 100 sooka otegeere zigenda kuvaamu zitya, ojja ziyisa otya, zigenda kukuyisa mu ngeri ki. Ekyo nkibalekedde, munansonyiwa. Mukama abalinde. Weewaawo tweyansiza Mami Taddeewo bali kwogerako eri eggwanga. Kansubire nti abantu baffe abo abalina emitima emiyambi, emitima emigabi, munaasobola okuba nga mudduukirira Mwami Taddeewo ono ga Mukama, essimu agibawadde, akawunti agibawadde. Naawe ayagadde okuba nga ebiseera ebisinga nze njagala nnyo ne mutuukirira omuntu yennyini. Saagala nnyo kuyita eno ate wange ate njagala nnyo y'ensonga lwaki ŋŋamba omuntu gwe ndi naye nti ennamba agibawe, era ensonga lwaki agibawa, ennamba oziwulidde, akawunti oziwulidde. Bw'oba olina ky'olina kyonna, oba 100 oba 2 oba 3 oba 5, gwe oba saala butereevu, oba kumusabira nsaba n'ekintu kimu, njagala kufuna nange sponsor anasponsoringa nve mu bino ebitagasa nange nsobole. Naye ssebo nansonyiwa gamba akantu kano, njagala nnyo kuba munakatemba, naye kuba munakatemba sirina ekinkwatirira ku mukono. Njagala nfaanane nga bano ba Tata Kimbowa, Kapere, Banankani, bagamba nnyo. Si kubeera ng'abazadde bali abagamba nti njagala nkusomesa mwana wange ofuuke looya. Kati neweerabira omwana okulaba ekirooto kye kyalina, oba ayagala kuba muyimbi, oba ayagala kuba muki, ebintu byonna. Naye nze nakula kuva ku buto njagala kuzannya nnyo munakatemba. Njagala sponsor kye ekintu ky'owulira ng'osubwa mu bulamu bwo. Nsubwa mu bulamu bwange, sitya. Weewaawo atulaba omulungi, saagala genda wala. Njagala okubebaza mwenna abasobodde okuba nga mutulaba olunaku olwaleero. Mwami ga Mukama Taddeewo mumuyambe, mumudduukirire asobole okubeera naye mu bulamu obweyagaza. Kambebaze mwenna okutulaba, ate era n'omutima ogwo omuyambi gwe mulina. Tuddemu nate omulundi omulala. Mubeere bulungi, mweraba.